abatulaba ku Mabirizi herbal products mugamba mutya asubire bwe mujali ali bulungi senga wa bulijjo senga nanyini birungo bwentyo nina ensonga lwaki nkutta akantu kano mwena ndowooza mukalaba abali eyo leero puroguramu ya leero njagala ebeere nnyimpi naye ng'ate bawe ekyokuyiga mwenna abali eyo abafumbo nammwe abatali bafumbo naye nga mulina abasajja be mwazaalamu abaana mulina abakyala be mwazaalamu abaana njagala muwulirize bulungi nnyo n'obwegendereza bw'oba tomanyi oyige ate bw'oba omanyi obulireko n'oyo atakola ki atamanyi nina ensonga lwaki ndeese ensonga eno ngishyalingeko nammwe ensonga eno kwe yaviiridde waliwo omwami eyafudde ku kyalo gy'embeera naye okunoonyereza ennyo omwami oyo ayina ekizibu ekibadde kimutawaanya ng'agwa naye okugwa kwe si kugwa kwe nti kwa nsimbu nti oba agwa ensimbu nedda we neeyongedde okubuuza ennyo oli nantuuza nanyumiriza nangamba nti omwami oyo yafiirwa mukyala we mu kufiirwa omukyala ne bamwegayirira akole emikolo gy'ateekeddwa okukola ng'omwami n'agaana olw'okuba nti nno yali atamidde ne bamugamba ng'okola emikolo n'agaana n'agamba mundeke nze nenyweredde omwenge gwange nga womanyi era abatami bwe bakola ki bwe babeera kino nkireese njagala mbalage nti nno mwe abantu abali abawakanya ebintu mukwano towakaniranga kyotamanyi kubanga kibeerayo ate ebintu gyebiri oli okugenda okireeta onaga kino kibeerebwe kiniwe kitaba musiru wabeerawo ensonga ate nekira omuntu akola ekintu ng'ayina ensonga teri ava mu bbanga kati njagala owulirize bulungi omwami ono yagaana okukola emikolo naye mu kumaliriza okuziika mukyala we yamwambala emikolo gino eno ogikola okusobola okubeera nti wejjako munnoowo oyo bw'obadde obeera naye kubanga ye aba afudde temukyasobola kubeera aba babiri gwe omulamu gwasigadde gwolina okukikola kuba ate ye afudde yetakola ki tabimanyi kuba akimanyi oli bbaawe oli mukyala we kati gino emikolo egiteekebwawo nti no girina okukolebwa gy'emikolo egy'okweyambululako omuntu oyo omutegeeze nti gwe munnanga ofudde nze ndeka era bw'owuliranga ennyonta y'omukwano ojjanga wano wenkoleza eki wentadde ono ye mukyala wo ono ye bbaawo okitegeera bulungi kati awo omuzimu guli oba ogweyambuludde mukwano newoogenda n'okwana newoyagala omukazi omulala tewaba kintu nakimu kikulondoola lwa nsonga kiri obeera okitadde kiwedde naye abantu abasinga temubikola mubiwakanya n'otandika okutambula ng'ekintu ekikutawaanya nga n'omuntu akuvumula abuze sente ne zigenda ontegeera bulungi kati omwami ono abadde ngaawo gy'abadde atambulira omukyala w'engajja oba amusanze mu bantu oba amusanze wa omuzimu nga gujja gumwambala awo wennyini mu bantu we yeebaka ku ttaka n'akola emikolo ng'ali mu kisenge mukwano ng'ali ne mukyala we era agenda oyimuka ku ttaka awo ng'akoze eki ng'amaze kitegeeza kiri bwe kimwamukako naye nadde engulu n'akola ki n'atereera naye nga ekimutuusizza ku ekyo kubeera nti no teyakola ki mikolo so oli buli wabadde awula ennyonta ya mukwano oba ali mu baana bato oba aliriddawa oba ali mu banne banyumirwako
tayagala kumanya wabula kimusangiddewo wennyini waagwa ne yeebaka ku ttaka eryo. Mukwano omanyi okwebaka ku ttaka bwoti n'otandika okukola emikolo naye ng'ogikola ku ttaka ng'owulira onyumirwa n'ovaawo ng'okoze eki ng'omaze. Omwami oli bw'atyo waabadde naye ekyembi nti naye Mukama yakoze eki yamututte. Ate mu kumutwala era omukyalo yamaze kukola ki kujja wabula we yazze ku luno teyamukkiriza kuddangulu yakoze eki yagenze bugenzi. Neŋŋamba sigenda leka bantu bange kubanga si buli omu nti naamanyi. Ono yali amanyi naye teyafaayo kukola ki kukola. So tetujja mumusayira musango kubanga ate kati naye mufu. Naye embeera yonna yonna ebeerawo okufuniramu ekyokuyiga. Yensonga lwaki nange nkireese nali nkyogeddeko naye bwe nnyongedde ne ndaba ne kino nenga kannyongere nzikaatirize abantu bange. So mukwano gwange ali eyo muli bafumbo. Wayagalako omukyala n'omuzaalamu omwana, wayagalako omwami kale ne mwawukana. Oyinza okugamba ffe tumaze emyaka 10 tetuli bafumbo era bijja mukwano abamwami wo abamukyala wo kubanga ate mulina ekibagatta be baana kiri nti omuzaddemu. Yensonga lwaki ndeese n'enkumbi eno kubanga enkumbi eno gye gimu ku egyo emikolo enkumbi eno gyekola. Kyovula tubagamba abafumbo mubeere n'enkumbi mubeere n'enkumbi mubeere n'enkumbi. Eno enkumbi eno yeemala egyo emikolo egyo gy'olaba kubanga enkumbi eno gy'ogenda okukwata weepaadinga eggwe omukyala n'omwami ogyepaadinga awo wennyini we bakugambira nti munnange munnaakutuse tokuba mulanga kubanga wookubira omulanga nti woowe ennyabo awo wennyini gukola ki gukuyingira okwata bukwasi kagoye kano ng'okakola ki ng'okeepaadinga. Si mukazi si musajja eriyo oli okubeera nti nno kiguddewo nga tali waka tasobola kufuna kagoye kano mangu kitegeeza kyoyina oba katambaala oba kiki kyoyina essaawa ezo woofunira amawulire ago kyokwata n'okola ki n'opaadinga. Lwaki opaadinga nti wali oba ozibyewo neegujja tegulina kukola ki weguyingira olwedde oba okoze eki ogaddewo. Ekintu ekyo obeera nakyo paka we bagalamiza omubiri gwa mukwano gwo paka we bamugalamiza obeera nakyo paka era baba bamutwala we bati mu nnyumba ye ey'olubeerera naawe otambula mpola mpola ng'ogenda mu kitooke ku kitooke awo wennyini n'okwata ebintu bino eno n'obijjayo n'ogamba bannaaye tokyali mukyala wange tokyali mwami wange okuva n'olwaleero y'ono mukyala wo y'ono omwami wo buli w'obanga oyagala ojja wano oba omutaddewo awo tasobola kukuddira kubanga oba omulaze omusajja omulala oba omulaze omukyala omulala okitegeera gwe togenda eri kuziika leka bano abalala bagende gwe kwata bukwasi bintu byo ogende obifubigike ku kitooke mubimanyi kubanga abantu bangi ababeera mu kuziika nga babimanyi era ogenda olaba nga bajja bakubuuza munnange okoze ebintu wabikoze era oba tonnaba bibikola mu bwangu okola ki obikolerawo. So munaye gwali eyo omukolo guno wootagukola obuzibu bwofuna bwebwo ng'omwami ono waakoze eki waabadde. Yensonga lwaki bannaaye tubagamba mubeere n'enkumbi zino eno. Enkumbi zino eno ng'oggyeko obuyonjo bwe ziteeka mu kisenge naye omulimu omukulu gwegwo omulimu omukulu gwegwo. Jjukira nti n'enkumbi
singa wabeerawo ekiganye gwe n'abafumbo abiri nga mugikozesa esobola okukubumula. Soka kwatenga enkumbi gikwatenga ekintu ekyomugaso ennyo ekyomuwendo ennyo mu bulamu bwo, kubanga gye mpye musharinga abantu aba ate nga muva mu kikolwa ekissanyu. Kati ndowooza gwe atalina nkumbi ali eyo nfuna. Mwe abakozesa ttawulo, abakozesa abansuuka, abakozesa ki, oli eyo nfuna. Obitegeera bulungi ndowooza bino ebintu obyetaaga. Eri ayinza okugamba nti nze navaayo ddewo omusajja n'enkumbi simanyi gye nazisuula. Kituufu naye ky'oba oyina kyonna gwe kasita ofuna amawulire nga tonnatema mulanga, nga tonayigera kintu kyonna weewulunguledde ebbali, kola emikolo egyo, weepaadinge karasi, genda mutambuze emikolo gyaki egy'okuwerekera munno. Okitegeera munnanga ali eyo. Kati mwe abafumbo mwenna mbasuubira okubeera naki n'enkumbi eno, ng'oggyeko okusiimuula omwami, ng'oggyeko basiimuula neeweweera ne mukola ki ne munyumirwa. Enkumbi eyina emigaso mingi nnyo, y'ensonga lwaki omukyala bw'oba onoba ky'osoosa mu keesi nkumbi lwe lugoye lw'otaleka mabega. Omukyala bw'oba onoba enkumbi lwe lugoye lw'otaleka mabega. Enkumbi n'obuwale bwe obw'omunda ebyo bibeera mu ki? Mu keesi. Wodda bibikola ki? We budda. Ndowooza nfuna bulungi. So twewala ennyo ensobi ate nga tusobola okubeera nga tuzejjamu. Tumanyi bye tulina okukola okubeera nga ekintu ekikola ki? Tekituukawo. Mwongere okugoberera ku Mabirizi Herbal Products, subscribinga ate likinga, sharinga n'okusharinga n'oyo munna atamanya akole ki? Ategeere. Ti munnange waategedde oba tonnabafuna nkumbi zikola ki? Zifune, kubanga tomanyi kizibu kijja ddi, kibeerawo ddi, kinaabeerawo ddi, tokola ki? Tomanya. Naye ekikulu kwetegeka. Tomanya agenda sooka, tomanyi. Naye ekikulu kukola ki? Kwetegeka. 0707371414 ye namba y'essimu kw'ogenda okuyita okubeera nga ate ofuna okunnyonnyola okusingako awo, saako n'okubeera nga wejjanjaba mu mbeera zaffe ez'omu kisenge. Abaami abatamalaako bulungi, nammwe abalina obusumuluzi obutono, eddagala weeriri. Abakyala abatalina mazzi, abatagenda wanakakande, weetaaga kamuwoomya, eddagala weeriri. Okubeera ddala ku skin paka mu kisenge, ffe twasalawo tukole ki? Tubibatuuseeko, kubanga tetwagala labika bubi. Twagala omuntu abeere ng'alabika buki? Bulungi. Obeere ng'olabika bulungi. 777369 eyitamu bulungi ate Airtel yo eri ku WhatsApp. Tuli wano Mulago ku 2 nga ku kyaki ya Kakande otusange. Bw'okasita otuuka ku kyaki ya Kakande we bati ng'okuba essimu ojja kuba otufuna bulungi ddala. Oba oyitire ku WhatsApp ojja kuba ofuna obwetaavu bwaffe, ojja kuba ofuna mu bujjuvu. Mubeere bulungi, mweraba.